Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Praise God, church. Praise God, member. This is morning breakfast. Hey. Olwaleero lunaku lukulu, lunaku lulungi, lunaku lwakuna. Nyasa wadisi, lunaku lwakusalawo eri eggwanga lyaffe Uganda. My motherland Uganda. Hey. Weewaawo ng'eno message eyinza omu obutakutuukako gwe ali mu Uganda. Olwa situation eriwo ey'okuba nga network eri shut down. Naye tusabira eggwanga lyaffe emirembe. Byonna nga bikolebwa omukono gwa Mukama guleme kuva ku ggwanga lyaffe Uganda na buli ssekinoomu agirimu. This is morning breakfast. Wulira ekyawandiikibwa kye tuze nakyo. Kivudde mu kitabo kya Zabbuli olunyiriri olwa Zabbuli essula ya 121 olunyiri olw'omunaana lugambye bwe luti Mukama anaakukuumanga amagenda go n'amadda koma okuva leero okutuuka emirembe gyonna. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Obukuumi bwaffe buli eri Mukama. Mukama kino ekisuubizo yakituwa. Anaatukuumanga amagenda gaffe n'amadda. Abyogera yani Dawudi. Dawudi ye yakirabako nga singa teyali Mukama tewali yali ayinza kumukuuma bulamu bwe bwonna okuva ng'ali mu ttale ne bwe yali ng'ali kabaka mu nsi ya Isirayiri. Kati Katonda agenda kukuuma buli muntu yenna. Nkuzaamu amaanyi gwe awuliriza morning breakfast ng'oli wano. Oli mu Uganda, oli mu abroad, olina muntu waali Uganda. Nga wakati tuli mu kusalawo olejja kungamba ate kati kwe emali eyo osalirawo wa nzina abantu bange bagenda kuyimira in mais on behalf of me bagenda kusalawo ku lwange. Ensinge Uganda ng'esalawo Katonda agenda kutukuuma bwe yasuubiza. Agenda kukulembera abantu bonna nga bagenda okusalawo amagenda gaabwe n'amadda. Ate si ku lunaku lwa leero lwokka, naye okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Kati gwali eyo ng'olina mukwano gwali mu Uganda, famire yo, bantu bo, tusabye essaala emyezi 2 from December. Actually okuva bateekawo campaign. Kati Mukama essaala zaffe yazaanukudde era nzikiriza nti obukuumi bugenda kubeerawo. Gwali eno weewaawo olaba ebiriwo right now internet eri totally off, naye obukuumi we buli okuva eri Mukama Katonda. Kiri kimu wasobola okwakisesinga okwogerako n'omuntu mu ngeri yo n'oyinza omukubira essimu direct. Olina mugamba nti waliwo ow'amaanyi asinga amaanyi, waliwo obukuumi obuva eri Mukama Katonda obutali bw'abaana b'abantu. Kubanga Bayibuli era esomesa mu Zabbuli ya 127 olunyiri olusooka nti bw'atakuuma kibuga omukuumi akuumira bwereere. Kati wano bw'asuubiza nti nno Mukama anaabakuumanga amagenda go n'amadda okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Abajja kituukiriza n'eki ky'oba olina okumanya. Olina kuba nga omanya oyo eyasuubiza obukuumi obusinga obukuumi bw'abantu bonna. Kubanga ye y'alina obukuumi. Malayika wa Mukama asiisira buli kumakya buli wantu. Malayika wa Mukama asiisira emirembe gyonna. Kati oyo asiisira ye Katonda yennyini akozesa bamalayika be ne batukuuma. Kati kye tulina okukola kutambulira mu kubeerawo kwe, kuwulira kigambo kino n'okinyweza nga bwe kyayogerwa eri ggwe nange. Kubanga agambye nti Mukama anaakukuumanga amagenda go n'amadda. Nze naawe ayogera eri ggwe. Kati bw'okkiriza ekigambo kino n'ogaa nti naye Mukama yasuubiza. Bw'asuubiza atuukiriza.
ono si mwana wa muntu nti yayogera nti anaatukumanga amagenda gaffe n'amadda. Ono Katonda. Kati n'omanya nti wama waliwo Katonda asuubizwa obukuumi bwe amagenda gaffe n'amadda means n'otambulya mu ekyo ekigambo n'okola kyokola ng'oli ku mukono gwa Mukama. Decision yonna gy'osalawo leero abali mu kusalawo n'osalawo ng'omanyi nti waliwo omukono gwa Katonda, nkulayirira tewali kigenda kutuuka ku muntu yenna ng'atwala ekigambo kya Katonda nti ye first choice ye, era ng'atwala Mukama nti Mukama ye mukuumi we era Mukama ye mukwano gwe. Oba okitegeera? Dawudi yalina abalabe okuva ku ttale okutuuka n'oyafuuka kabaka ne bwe yali tannaba kufuuka kabaka. Bayibuli esomesa ojja kusoma mu Samwiri ekisooka olunyiriri Samwiri ekisooka essula 18 ne 19. Genda ogikoleko nga omwaka. Yali ng'akutte ennanga ye ng'ayimba. Sawulo n'ava eri n'amulaba n'akasuka effumu. Ebyawandiikibwa biraga nti effumu lyali ligenda direct ku ye, naye wakati nga ayimba eno ng'anyiinya omutwe we yakyusaako bw'ati omutwe Katonda liyita ku kutu oba ku ne likuba ekisenge. Kati bw'osoma waawo omwoyo wa Mukama asobola okubikula n'akulaga naye ndowooza amaanyi ga Katonda ge gawugula effumu eryo ne limuyita ku mabbali. Oba okitegeera, oyinza okulowooza nti Katonda ono mu kuwuuba omukono mu kuwuuba omutwe guno ng'ano bw'asuna endongo kyava awugula omutwe gwe katono effumu ne liyitawo. Obwo byonna bw'osomawo kikulaga nti obukuumi bwa Katonda bwe businga. Oba okitegeera? So teriiyo muntu agenda kufuna kabi mwene embeera gye tuyitamu akati ng'eggwanga liri mu kusalawo singa aba ayina Katonda era ng'amanyi Katonda agenda kusigala nga mulamu kubanga obukuumi bwonna buva eri Mukama Katonda. Nzizaamu amaanyi omuntu yenna ali eyo ddamu amaanyi guma omwoyo. Ekigambo kya Katonda kiri weewaawo, ekigambo kya Katonda kikoze, ekigambo kya Katonda ge maanyi. Katonda akozesa abantu okusalawo ate ne basigala nga balamu. Njogera n'abakyala n'abami nga tugenda kuyita mu lunaku olwaleero n'olwenkya, tugenda okutuuka ku Sande nga ffenna tuli bawanguzi nga buli muntu okusalawo okwo kwe yasazeewo ali mu celebration, naye ate nga mulamu n'emirembe egigenda okuddako. Oba okitegeera? Bayibuli egambye olunyiri gye tusembera nti okuva leero okutuuka emirembe gyonna tugenda kubanga tuliko obukuumi bwa Katonda. Okitegedde? So nga tosabira eggwanga emirembe, naye nkusaba otwale nti ekigambo kya Katonda kikulu. Katonda yagenda okuwa emirembe. Katonda yagenda okuuma eggwanga lyaffe Uganda. Bw'aba yaga nti naakukuumanga amagenda go n'amadda okuva leero okutuuka emirembe gyonna, olwedde Mukama yakikola era eggwanga lyaffe ligenda kuba nga liri seefu era abantu bonna bagenda kuba balamu, abantu bonna bagenda kuba n'obukuumi. Obukuumi buva eri Mukama Katonda. N'abo abali mu Uganda abakuuma abakola nga aba security Mukama agenda bateekako ekisa bakuume abantu n'ebintu byabwe. Kubanga ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abantu abagituulamu. Mukitegedde? Nina ennyiriri nnyingi ze nnyinza okuwa naye nga zonna zireeta bukuumi. Dawudi ayogera mu Zabbuli eya 23 nti newankubadde nga ntambula mu kisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna. Waliwo ekisiikirize eky'olumbe kyatambuliramu nga lumbe lumuluma ng'endwadde ate ng'alina ne kabaka kabaka Sawulo ayagala amutte aveewo. Naye bw'osoma ebyawandiikibwa eri gye nasoose okugamba mu Samwiri ekisooka essula 18 ne 19 gy'ojja okusanga ebigambo bino. Dawudi nga Sawulo amuyigga amala n'asisinkana Sawulo ng'agudde eri, Mukama n'amumuteeka mu mikono gye n'amumuwa mikono gye naye teyamukolako kabi. Yamala n'asala ku kigoye kye n'amugamba, mukulu onjiganyiza bwereere. Okiraba? Nze Mukama yampadde mu mikono gyange naye sina kye nakoze. Naye Katonda ono asala ogw'ensonga kaye yaba asala omusango wakati wange naffe naawe. Ebyo ebigambo Dawudi yali abigamba Sawulo nga Mukama muwadde mu mikono gye naye ng'amulaga nti nze sikulinaako kabi. Kati Katonda abantu batalinaako kabi, batalinaako buzibu bwonna agenda bakubamu eno situation ng'eggwanga lisalawo. Gwali eno nkugambye kikkirize era abantu webagambe babeere bagumu wakati nga basalawo basalewo n'okukkiriza nti Katonda obukuumi buva gy'ali, tebuva eri abaana b'abantu.
This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza ku lw'amakya amalungi olwaleero lunaku lukulu, lunaku olutagenda kwerabirwa mu bulamu bwaffe Mukama. 14th January 2021 Mukama. Uganda ng'esalawo nkowoola omukono gwo ku Uganda, nkowoola omukono gwo eri abakulembeze abaliwo kati n'abo abagenda okujja, nkowoola omukono gwo Mukama wakati nga eggwanga lisalawo. Mukama wabeerewo omukono gwo asingiddwa, kkirize nti asingiddwa Mukama, ate oteekewo obukuumi ng'ewasuubiza nti onookuumanga amagenda ga buli muntu n'amajja ge Mukama okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Mukama ng'eggwanga lyaffe Uganda lisalawo, leka Mukama wabeerewo ekisa, wabeerewo omukono gwo Mukama, wabeewo okusalawo okulungi Katonda ow'ekisa. Wakati ng'abantu bonna basazeewo kye basazeewo, nsaba Mukama gwe kennyini okiteekemu omukono gwo, waleme kubeera wakiwakanya. Oyo gwe basinza kkirize nti asingiddwa Mukama, ne bw'abanga yali mu buyinza apondooke olw'amaanyi go n'omukono gwo ogwo ogw'amaanyi, ate obuyinza abalala babukwate. Katonda ow'ekisa, abantu bonna okuva ku mupulezidenti, okuva ku bayayanira entebe y'obwa pulezidenti okutuuka ku ba LC3, Katonda ow'ekisa ali mu buli kifo n'agenda okiyingiramu. Wakati abantu engeri gye baba nga basazeewo n'okwagala kwabwe Mukama, nga bakozeseddwa omukono gwo ogw'amaanyi, kubanga Mukama okulonda omukulembeze, obukulembeze bwonna buva gy'oli Mukama. Wakati abantu bw'oba okkiriza okubeera abakulembeze, nkwegayiridde ng'abamu batuusa ebiro byabwe biva mu ntebe ze babadde basinziramu okukulembera, nkusaba omukono gwo gubakkeko Mukama n'amaanyi go, bakkirize byonna ebiva mu kulonda mu linnya lyo Yesu, amiina. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga, gamba nti ya Yesu, nzikiriza n'omutima gwange nga sikakiddwa Mukama okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu, mugambe nti Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo by'okufa mangu, bitabo by'endwadde, bitabo by'okusiraana, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwagala. Azzeemu ebigambo ebyo Mukama, nkwegayidde muwe obulokole omukuume wakati Mukama nga bwe wasuubiza nti onookuumanga amagenda gaffe n'amadda. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe Adamu okusaba. Mukama bampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.